Munaasonyiwa naye kambagambe mwe abakyala bajja senga amavivi gange sigagala mweno kkala senga biki temufukamira mmwe mukyafukamira tebakyatwebaza nakutwebaza tomwebaza kyokka kutuusiza ku ntikko wabula oluusi omufuse tomukulisizaayo dadi alina gamba atya ngenda kugendayo mbabuulire engeri gyalina okugambamu nga mutuusiza neddowooza nti byonna bye tugendako tebatukulisaayo n'okubaaniriza bakyabaaniriza kakiza buli omu amala kizibu kye omusajja amala kizibu kye n'omukyala obeera ng'omala ekizibu kyo n'enkumbi temukyazimanyi ate bannange enkumbi gwe gwafuuka muziro mukkirize n'abazimanyi temuzikozesa abakazi mu you are lazy. I'm not insulting you. Naye bagamba ekituufu nze bino ebintu mbijjamu mwe bakirayanti olina nakulaga nti enkumbi agimanyi naye nga tagirina tagikozesa taginoonya tayagala kumanya but she knows about it. Sobola kugyayo nkumbi yange mpozi mbalagise Kano mukitwale nti eno yenkumbi lugoye lwa mwana aleze nyina omwana naazadde omwana ekyo kiki kano katawalo kamu kitchen eyo yenkumbi kitchen towel nedda tokozesa kitchen towel ng'enkumbi I'm just assuming this is the nkumbi okay awo ndaba omusajja bw'amwamaliriza aliko supu nze ndowooza kanteereko ddala amazzi banna olwaliro nga bikaayi okuggyako ng'omunuubudde n'omunuubula avuddeyo taliiko supu supu bwabeerako bana mukyalo omuwoomu omusajja afazaali era ono supu yakola eri sawundi eba ekola fok ne bagamba sounds mu kisenge zirina beera za mirundi 3 just in case sawundi eyiyo omukyala ng'osikina no zibeera za mirundi ena sawundi eyiyo omukyala sawundi ey'omwami abaami muli gasajja gasirise mu buli temwagala kusikina banna mubalamu n'amaanyi sawundi sawundi ey'amazzi then wemala choko ng'egenda kungulu ng'efuuka bw'odibye foko pasi n'ekitanda oba abaami babaki ike nze nakirabako ku bantu ba mirundi 3 kubanga wawa apartments ze nasookerako naye nga baneighbor owulira zaali za bangalo zirina siri naye nga wera owulira ekitanda kibona kusenge du nekikola kaka oba omusajja akisumulula emisumaali alaga omukazi nti bw'aba akola kikola sawundi simanyi du kati ezo sawundi zetusuubira mu kisenge okiraba kati gwe bw'obanga olina ey'ekitanda ekola du n'obeera neyo ng'osikira nga teri foko jangu weenoonye ojja kwetegeera ng'oli wa Senga Rita katana tukoleko eyo nno sawundi era n'engeri gy'ekyamula omusajja
Fok nga wonakwata oba ettosi n'olisota. Foko. Foko pu oyo taba ddoti. Oyo taba ddoti. Kati abatufumbira ate. Tebaliwo abatufumbira. Ebintu byogere. Nedda abanga afuuye. Wabakobjedda omuli mwana muto ova kuno ogenda webaki netwogerera bikulu nnyo ate bya mugaso. Kati kitwale nti ono omuno zino ze ziboozi, ono ebogoya, bogoya agudde. Ogwo gwe muti gw'omusajja. Ebyo gwabyogedde. Kati guwotosa olwo gukwate anti oyagala addemu, oyagala akole ki? Addemu adde engulu. Beera ng'agunyiga wooti. Nga tetukulaba. Temundaba bulungi. Akasembera awo. Ogunyiga wa. Bw'ogwetoolooza. Muno mubeera emisuwa giba gyereega nga asituse. Jjukira wabaawo ne spams ezaakomye ku lugendo. Kituufu. Amaddu mangi mu first round ezimu zikoma ku lugendo. First round wangi? Anyiga mpolampola mpolampola kubanga ayagala munnaddemu asituke. Okay. Tulage. Kati bowzi zino nazo zikola eki zifeeko kuba waliyo supu eyaziyiikidde. Okirininze kinojja. Kati wano we baatayirira. Dawano bwoti, dawano. Omanyi kuwekola bweti, kyobalaba nkola bwesikulaba. Awo kati olikiriya. Awo. Banga anyigaanyigawo olwo kamulamu ziri ezikomye ku ki? Omutwe. Wali ku mutwe. Then waba ali clean. Kati leeta obugalo bwo nawe obumanyi buweweevu. Tandika okuyisa ku ball, ku mipiira. Banga agizanyisaamu nga wamunyumiikiriza. Osonyumya nga wowaana ery'envulyo. Nze nabagamba towaana gusajja, waana just. Kuba abamu muli kubi nnyo. Yes, n'abakyala nga nze omusajja ki. I pretend everything is a pretense. Even I pretend to be calming when I'm not. She fakes everything, and there are so many. Ku kikumi baliko 60. Naye okuteeseewa abantu balagirire tukyakwata abawakyayiga nga bebakwata awo kukwate engalo nga zigonda. Yes. Osobola n'omupeekingako naddala nga mwekebeza. Ekitegeera? Opeekingawo. Ye naddala nga mwekebeza. Okuteekayo buteesi mu kamwa konna. Apeekako peekinzi. Waliyo abatakyagala waliyo abatanuna big bomb. Olwo buli mukyala anuna big bomb. Buli mukyala tanuna bogoya lwasonga bogoya zammwe muziyenjeeza. Yes, oyinza okugamba nti nze omwana wange agw'ebbakuli naye nze bogoya nagamba mununa lwansonga bogoya ayenjeera nnyo kyemmanyi ku basajja. Singa oguma n'obeera ku omuntu n'atakwekanasa nabo nabo batya. Ebirowoozo by'abakyala birowoozo byammwe abasajja babeera ku mukazi omu. Tuweweeta omuntu waffe.
kati nga omunyumiikiriza w'omuwana temunyumya ku bizibu oba ebirala munyumya ku eyo nsonga gye muliko ekitegeera ayogera bikyawo oyina n'omugamba banaye nga bobo yamuweweevu ate leero nga akalubyenzi mbadde suubira nti ogenda beera wooti ate wano ng'onaatera okujja olina engeri gy'okoze wooti ne wooti kwegamba nga olina lwasolagamba sooka okwate naye owulire okutunula obutunuulizi sooka okwateyo jjukira gwera obeera oli ki weeti agenda kukwata yawulire watandika okukola ki okusituka olwo mukazi wattu weeyiiya second round lwansonga bambi abasinga first round bakozesa amaddu mangi second round eyo erimu obuzibu ebigambo omukyala senga omukyala ebigambo byayogera n'enkwata y'omuggo bimatalinga nnyo omusajja bimatalinga eri omusajja ne wetawana musajja nti amaaso ge malungi ebyo abasajja tebibakolera ti yo handsome yo cute era newoba olina omusajja ng'omwegwanyiza don't say that gwe mufune wali mu time gwe waana kino ate newoba oli eri mu kikolwa mulage nti yali mu control mulage nti ebintu abikola nnyo emirimu gyali mu kukola tewali yali agikoze n'amalako nga ye kyobala abakazi nakutuno bayaaye bakola bintu biri fake bafekinga buli kimu n'atwamwa baby I'm coming nayongezamu eddoboozi ne speed kumbe senga kyenazudde osobola okola stretching ebintu bino naye olwokuba fiyansewo wamuteeka ku peegi kunaasiriba atambulirako olinganga ayimiridde obuyimirizi bambi tabeerako abiraba luvannyuma kati nyenyaawo tulabe ebintu twagala kulaba nga gwotunyenyezaamu awo gamuwai omukyala obeera mu control woodi nga tutegeera omanyi ki ekimu kikyanjagalako sikyabiyogera naye njagala tetuwagula kiwagu ekiwagu kyonna kyaffe tugere mpola mpola kati how to seduce a man kati nagambye mukono gwo gwe muli omanyi olikyali wange wabula njagala kukyusa timing okitegedde kati kyetugenda okukola ogenda ng'oba ne mukwano gwo nga yakedde n'akola bw'atyo kati tutandike nkubira simu n'akasimu kange kali sheza nawe negwanyiza beera nnomo nga yogera nekyaliwo beera nga yogera nekyaliwo oba musajja mwena jasi kyaliwo akubira olwomanyi kyaliwo ngamba halo kiki Rita oli otya be free tugera maaso jjukira kati nkulinako crush kino ndi ku bakyala ate simweka abalina crush ku baami nawe ng'omwami wo takulabawo kyokka ng'owulira gw'oyagala alina ngeri takyabikola olaba naavu ekendedde maama muteeke mu muudu bajja kukyawo gakaabe gambe banayegenze n'omusege bonna gumwekolezaako kati fuuka omusege weekoze nsowa sorry kyuse oyagala otya gwamanyi
as long as bimukuba nga byogera bimuwoomera mumanyi tuwali eddoboozi eriwooma nze tugende mu maaso Yes, Rita. Ogamba otya Rita? Ekiriwo? Chimney Cox. Kiki olwadde bakukuba? Ate kiki? Yogera ensonga. Jangwe waka. Nzimulwadde. Onsaako mu ddwaliro. Oli mulwadde? Funa kuba awulire mu ddwaliro. Oli musajja nnabaki? Mulwadde funa kuba ogende mu ddwaliro ogende mulamu. Banaye mwebeerere mutamu abasajja ate abakazi muba mubaagala nammwe mwena bye mukola ebibakuba abantu balina mukusekerera Omugamba? weebeereremu Mbadde namugamba ntya? tuddemu bano balina nti oyiga bambi Kale. Okay, kusimu. ngenda bayigiriza enneekoza za mirundi mingi kati tuli wano nti oyagala attensioni ye atandike okumufaako kati challenge kibedi ye mwami wo oba ali ku mulimu oba ali wala oba mwerudde kweraba kati omugamba oli mulwadde ajje oba challenge kibedi ye musajja gwe weegwanyiza tugenda mu maaso Tuwulira. esimu evuga tru Owange Rita, ogamba otya nnyabo gye bali? Bannange ate obadde ki? Lwaki aweddeyo? ampulira Ye nnyabo nkuwulira ogamba ki? Oli mulwadde ng'olabye. Kiki ekikuluma? I don't know. Take me to the hospital. You want me to come? Yeah, take me to the hospital. Naye awo singa kisinziira w'oli bw'abeera ng'ali ntebe ng'ali abafurendi wose otasobola kwogera bulungi mulwadde muno omulwadde eddoboozi toliwe namukusikira mbagamba befuule ng'abalwadde nga mugamba lekeraawo kumbe ye yayongeramu giya kati ate kati mumyekozo mwekoze oba oli mukadde oba emyaka giweza n'oba enkanyanyasanyusa okujja jjamu tuziggyeko oba envi ozirina envi zidayinge naye weekoze obeere musege wootaseguwala ku bbaawo baamututte seba abamulwadde maama omukazi omulwadde ate abannomu ng'olabye ng'olabye wana Uganda bibeera bwe biti tewali seefu booda oba buba watuli ambuya ng'olina by'okola kati njirinnya enzijja ontwale mu ddwaliro bwe mba ndi waka ku sande oba oginkoledde jangu wano waliwo n'omusawo asobola okujja okay kanzije kati ntuuse
Koko ndi ku mulyango. Gwe boyfriend atakyawa abantu keya koko. Nga nkukima banayi kamini kubanga wano waliwo security guard. Jjukira nyambadde kakoma muno. Omulwadde atuuse. Ntuusewo ne kugamba envembe batenti bubi. Ko gwe wa just wano wewati. Obadde kanetaaga mukawasaaki. Wangi? Naye nze kati yandiza obunyonoonye bannayo olwona gyonnoonya. Munnaakaaba mukwano gwo. Omunnanga akaaba? Okay, anga alwadde wawakuluma munnaye biita wawakuluma. Alutolata ntikidde wano. Simanyi sooka obenganyigawo. Nzigyamu bulawuzi. Anti bw'obeera ng'agaana nga nnyongera. Singa omuzanyi wa firimu gw'okozesa mu bukyamu kalagira zikisobola eyo. Ebyo watuukira ku ebyo. Ng'akyali maziga. Awalina kuleeta firimu mulala. Muno mulimu ekimuluma. Mpulira nga yenyoola. Olwo bwe mugamba agamba gyamu bulawuzi. Nzijemu. Nga ngimugyamu. Ki ekirala kyaddako? Wano wewati. Mukwano gwo olina omuyamba kyayiwo mukabi. Mukwano gwange oba nakubidde dda abasawo babazzeoba manya alwalirira kubanga tiwatakuwa kati omulala atuuka era. Koko. Ebiyita obuddamu kali buyingira tuulirako. How are you? Obadde olaba amawulire? Njomazaani azooza. Wangi? Anti nkugamba mbadde ndaba kamuvi ombuuza nti kali mutuula wansi. Engoyezaani azooza. Mbadde kunoonya. Okay. Mbadde kunoonya tugendeko mu gym. Naye nze ndaba ewuwaga tuyinza obikola. Manyi njagala nnyo aerobics. Awo ngulaba gyontwala. Jimu we bali awaka ebejja kukola. Osobola okukwatako kugulu nina osinziira. Kwateko kugulu. Ngende mu maaso. Olina okukwata kuno okugulu asinziire mukole obukodyo bwe bakola mu jimu. Omukazi tasobola bulwa ngeri yonna. Ekufunza. Okay. Okitegeera? Ekyo babagamba kati muyige okwekoza weekolere ku musajja. Omatuukawo ne mweba siriyasi n'akusimba maaso. Abalina abakyala balina abaami omusajja aba yakatuuka ewaka ng'okola ebyo. Maso n'aba kamera akalidde ne ka juice olabira ddala ng'ali fresh ne wakwatako amaanyi kyekyo. Ne muba muli mu lusirika ne muba mu anti mukola ensirika ennaku zino. Zobula abakazi sibategeera mujje ensirika mu maka. N'oteeka munno mu lusirika wafunayo omukazi ebbali ate n'ojja n'omulopa senga oyo mwenzi tuvudde naye wala neze
nedda mu ssente ze tukoze ababiri ngwazigabire mamalaya nze agenda kuba bwalati agenda bannange munakikomyawa otandise olusirika oyagalayo abalubreakinga gwalutandise lwaki tolubreakinga bano abakyala bali wano bakola ensirika sigambye nti mwenna naye most of you my clients mubikola you do these things yakomyawo leeti n'omusubiriza nti ava mu bwenzi tomubuuziza ddadi ovaawa nga oluddeyo ddiya omusajja waddanga leeti abadde akomawo saawa nnyo ewaka kati saawa 5 ali tuddawa saawa ziweze mukaaga tannajja kaneetegeke wepiipinge wepiipinzi teekamu kali mulindire mu ntebe olukomyewo muggulire akomyewo olwo 8 mwaniriza kulekayo ddadi mukwano ki ekikulisizaayo mbawedda oneeraliikiriza wangi badde nkutula ddiiro ate nze akuddamu olwo okomyewo 8 halinga okomyewo leeti wadde oneeraliikiriza sinaba nakulya emmere yabuzi yonna nange sina petayiti omutima oguteeka ku bunkenke ennaku zino okomawo leeti kiki waliwo obuzibu bwonna omukazi abuuza ya bulungi mu ddoboozi eddungi mpulira waliwo obuzibu bwonna ddiya aneeraliikiza ng'okomawo saa 8 nekkubo libeeramu ababbi nze bannaye saaba kutuuseeko kikyamu mpulira maama era omukazi wabigamba nziraamu weefula omusajja akomyewo leeti konkona oluggi nsonyiwa yesinyabo kalo konkona kokoko oba emotoka pipi yes pipi oba boda kwikwi olwo nkulabye nti ozze oli mulamba tolina kikutuuseeko haaga ndabininja anansi mubikole omusajja wabazze saa 10 ez'ekiro gwe bimukole ogenda kwezuulira kyobadde onoonyereza bulungi nnyo ate ekiddako nakyo ngenda kigamba muleme okweyonoonera amaka haga kulikayo ddadi yennyabo nvuddeyo kyekikulisizaayo bannange boneraliikiriza badde nkutula kaddiiro babuwaŋŋamba oyagala kugula akazimbe kali nateeti sente ze mbadde nnoonya bannange weda neraliikiridde nawe onteeka ku bunke oŋŋambanga kyokka zino naku bbiri nsonyiwa munnaye nduddeyo naye kasantuuse okay kati are you fine yes ndi fine naye kanduuza neetaaga okunaabako nakuteekeddeyo dda jyamu tunaabe naye bannange obwedda nkwiza enkwesumba jyamu tunaabe tunaaba mwesooke omukazi olwo yali mu kwesooka tumaze onaaba omusajja akomawo leeti n'akuwa jalibu y'omu kinaabiro 90 ku 100 baba bambi tebava mu bwenzi sikulimba iye omusajja ava mu bwenzi aba awotose wabula oli mutuufu naye kati mutuuka musonga ekitanda olwo omutandika agaanye naye batolaga busungu mwigomira obusungu amaka ganyiiza naye mubamu obusungu buli lusozi lubaako ekikko aye ne lwaba ne lwambuka ate ne lugwerako kiflat
ebyo ebikubye ogenda osanga teri gyojja olaga ofuna emirembe na mirembe bano be muba mufunye abapya aba akusuuta lwa nsonga yakakulaba ate temunneemanya naye ono omusajja wo gw'oba wategeera taata w'abaana ow'ewaka bw'atandika emizenga ebyo mukazi alina bitandika nga bambi si nsonga nti oba towooma ng'oluusi tolina mpisa nagamba mbeere wakina kyeyombekedde nadda ku mwenda nga beebase oli mutuufu abasajja bakikola nnyo omukyala alina aginga oli muyombi kyekimutuusa leeti wamuleetedde ogwenda musajja tugalagamba senga nkubulira amazima nze saagala bwenzi nange mbutya ntya sirimu abaana bange babano bato omukazi ayomba n'owulira nga buli kivuma akimazeeyo naye nakulaga nti afazaali kyamaze agenda kiddamu buto naddala abasajja abasirise mubeegendereze omusajja wakulaga nti musirise aba agenda kukubisa bikolwa omusajja wakulaga nti agenda kukubisa mpisa ojja kujolonga asirike owulire nti agenda kwanjula ofune disappointment ku mutima abasajja abasirise be bakyasinze kumenya mitima gy'abakazi maama omulabanga musiru oba wandifunye omusajja tugambe ng'ono gwetera olabani Isaac ku Facebook waba wakuvuma akuvuma nakunkumula nebiggwa naye omusajja asirika omutyanga muwe respect bw'aba agikuba batera okuba nga bawanye abakazi ebitiibwa beetaba abasajja basirifu tajeronga mukazi takuba mukazi amanya ensobi ye naye kasita omunyigiriza akukola ekintu kyotalyejjusa kuba oba wamwagala olw'embeera ze era nga gwewe wangamba mubakwano nze bannaye bba wange bange musirise nzaalulinga ewaka baby girl ndebe ku basajja abasirise n'aleka omukazi mu maka ge baazimba n'agenda mu zigo omukazi n'obeera mu maka bakulese mu maka n'abaana kambawulire nebagaganyiranga goloofa omirembe oba tokyalina naye nga mpisa zo mpisa kintu kikulu omumwa gusobola okukuleetera ebirungi by'oyagala oba omumwa gusobola okukwonoonera mu bufumbo gusobola okuwa essanyu mu makaago oba oddibuza just your mouth kubanga nze ndabira ezikkapo ng'ekikazi kikyafu naye ng'omusajja agamba nze kyekyange bano abawala beesojjola enjala tondeetera kati guno omumwagwo bakulekamu anti ayagala akuzimbira abikuzimbidde agikuleseemu okuzaaba kedde abaana abe bamugera bagamba oti anaye bandese mu nnyumba afunye munne bali mu muzigo naye nga balina emirembe ekyo kyekitonde ekisajja omusajja n'aba basula mukazi gonga wanukikiddo naye ng'alina omukazi amuwa emirembe abasajja baguma naye bakawo n'alekawo amaka aganyirira gwe omukazi tolina mpisa
n'omwegayirira dadi komawo va mu buzigo tasobola. Alesi tunaapanga n'ono tukole naye ebyo bisigalemu. Yes, women should take note. Abakazi balina bawandiike. Women should write this. Yes. I have seen women crying even on my WhatsApp. Senga omusajja twayawukana ate edduuka lye mwakola edduuka yabindekera naye nze sibyagala sikyabyagala njagala bba wange akomewo. And let me tell you this, in life we need love. Oyinza kwelaba nga oli mukyala mulungi nogamba nze tekitansaanira muyamba buyambi omwagala. Teri musajja gw'oyamba kwagala kuba omusajja aba alina ssente ze asobola okwagala buli mukazi gw'aba ayagadde. But you need to be loved. So olaba ssente eno gamba muzimbi yali ku zero. Notandika omujolongo oluusi nawe olinayo akalimu kakuwa ku ssente otandise ogula lipstick akaviiri n'otandika era omujolonga. Ye ate yali aleko omutwalo gw'okkameza olunaku gw'okola emitwalo 5. Aba akyali musajja? Awubuulira. Ozimba olabe ng'ensi yiyo neweerabira gy'ovudde n'omumalako emirembe ko ye ndabika omukazi ow'ebrayisidde musobola mukontrolinga kanfuneyo omukazi owa kirasi eya wansi pangisa akazigo kange ka mitwalo 10 tubeereyo mu mirembe gyaffe. N'otandika ebibukazi byonteekako ebitalina na gureedi tebirina gureedi naye bigenda muwa emirembe gwogenda muvuma bigenda musirisaawo byebyo ebisanguzi by'amaziga byebibababa bammwe wabula osiba braziliani ya mitwalo 35 yeziza asalansale oluusi mwana wa mukiga bagenda muwa omutwalo afukamire yeyanze gwakuwa emitwalo 5 ogimukube mu maaso zino zigenda mmala abaana bagenda lya bikibina abaana bange bali ebinyeebwa akomyewo leeta otandikidde mu giyanze tandika okumbalamu amagezi oba ogenda muzimalayazo beererayo eddala todde wano nze biki okubawo saawa 8 musajja gwe biki olwo tomanyi watuufu gy'ava eryazze 8 eri bamwaniriza bamwadde haaga ati bano abalala abo abatwala abasajja babaweya nti gy'oli ekyokulwanyisa kyabwe wikinensi yo nga nange mama w'abaana gy'ali naye muyombi ono agenda gonda mumujje mubirabe njagala waliyo abakazi ng'omanyi mujjawo abasinga yes waliyo akazi ng'omanyi mujjawo era gandalaba oli atandise kweyerusambula bawange ayagala nnyo abakazi abeeru nga ye ayenda kubeeru ekyokaba abakazi bano abeeyerusa ebeera competition abasinga obungi yes senga njagala kukola kabina osinzidde ku ki bawange ayagala nnyo abakazi abakalina ng'ate kati gwe lwaki yakuwasa mwise musiru yakwagala nga bw'oli wabula engeri gy'omwisamu ndowooza gamba abakazi abatalina bubina tebaba na mpisa tereza empisa so mujjawo wakumanya agenda kukosanga ekyo gwawa mujjawo ekyokulwanyisa gwamubidde ebigezo ovuma omusajja ye agenda kufukamira agonde
omusajja agenda kunenya omuddemu omwami tebamuddamu sirika kaaba soga tubawo ka demonstration kakapo ng'eyombye reaction kyeyinza okuliidinga tu otutandikira wanyabuzi wafudde illustrator kati tutwale nti oba nakoseza sente zo nga tongambye tugenda kukola reaction za mirundi ebiri nabo beerondereko reaction ki ey'omukyala egenda owangaza amaka oba egenda oga breakinga reaction tandika okuyomba Mama Solome akasente kenalese wano nga ndaba tekaliiwo oba kabulako esente emitwalo 10 wazirabyeko kati ogamba ndi mubbi si byakusimu tuli fembi waka maka nagayo waliza okukolera special yandowooza Mama Solome Mama Rita esente zabadde wano wajjeko emitwalo 10 sikirabako owakikuwaziseza oba kyogamba ndi mubbi ye wenzikozesa okugjako obujenzi 10 n'ogamba kanzeko emitwalo 10 ngende nguleko 2 nagwo omusango wano ng'oziwa bamalaaya ekitegeeza oziwa bamalaaya nziko emitwalo 10 maama gye nagyo ginnangira emaka wano nange banangira emitwalo 10 abalambuzi bawa nange yabangamye nze sagala kuddamu kunnangira ssente nja kufuna omulimu saala kuddamu kunnangira ssente ne bakulangira emitwalo 10 nobeera ng'obawamwe muli baavu nze waffe gye tuba tetuli baavu tetuli banaku ewaffe okutandika okubba ssente n'okosa emitwalo 10 naye negikuyisa omubbi mu maka ewaffe tetuli baavu alowooza nti ndi mwavu ate nze nja mulagako kuba abasajja bannegomba bangi alowooza nti eka yandaba naleka abasajja abagagga bangi neŋŋamba kaŋŋende naye anangira ate emitwalo 10 nange banangira emitwalo 10 Hello? Aisha. Maisa nze nakuzeemu akaviiri. Ssebo nno taata Solomon ali mu kuzinnangira. Omanyi bw'aŋŋambye. Ssebo mbuuza n'obukambwe mbu simanya ssente biki. Nze kuuli abasajja bantama. Tufumbirwa naye maama. Bonafumbirwa kikino. Mitwalo just 10 ne ginvumya. Wano ng'aswala n'aziwa bimalaaya bye taagala akwate na ku ssimu ye. Ate addamu ziteeka okuna ngenda zikukumba bwenti nzitwale tagala kuddamu zikwatako ndayiraganyabo oba zijjemu akaviiri ngende kamukuba emmaaso omusajja oyo yantama omusaba ssente tasobola okukwata ku ssente bukuwa kyokka n'akutegawo ng'alinga abukonkoonya koyo okunkonkoonya obusente omukazi oyo akusabira mikisa akutwala mu maaso oba abangobye jjukira abasajja abasinga obujji buli lunaku tulina okukwasaganya emirimu gy'ekisenge olumba givuddeko omweweto omuyite switi asikini laba emimwa omumwa oguvuddemu ekyo osogukisinga n'okugamba your lips are so sweet. Sweet lips will always have sweet words. Ebyo mbinotinge. Yes. Abawala balufuga obutabo. They are writing down. Jeje emimwa egivamu sweet words.
a sweet woman, looks ze ziba sweet, enjogera yeba sweet, ebitundu bye byekyama biba sweet, enneeyisa yeba sweet. Naye ne woba galina nga gapapala mu bbanga ne gayika ne gatobya ekisenge kiramba nga tolina mpisa, you are not sweet. Bajja kukwabula byakwabula tadde akwabula otandika okugenda mu basawo galinaye munyambe ze byakwabula tadde oba kisiraani mu lweko kye munnaaza si kisiraani ye gwe weesiraanya. Babuulire abakazi balina Nga tugenda ku reaction number 2. Era nzakizanya. Sente toziraba nzibulako. Banaye Mama Solome akasente nga ndaba tekawera kirala. Tugambe mu kibedi bw'otyo w'oyomba. Totandika tufera jangu ng'oyomba. Okay. Abanaye mukyala wange Rita maama sebo nedda okwo si kuyomba. Nyombe ati tesimanyi kuyomba. Okay. Mukyala Rita mukyalo w'omu nnyumba esente zabadde wano weziteeseewa nalese wano sente sizirabawo yo ziri luddawa yabadde emitwalo 2 wazirabyeko. Mukwano bambi nsaba kunsonyiwa kubanga enviiri zabadde zikadde ningamba kankozeko ku nviiri naye ngenda sonda kuza kameza zompa nzizeewo naye nabadde sigendedde zikwatako sonyiwa kubanga saasoose kugamba kubanga ate mukyalo waliyo omukolo nabadde saalagenda nga ndabikawo kuba nade nja kuswaza. Abo gye bali abakazi bwe batyo. Maama nyawo gye bali nga tyana okutunula mu maaso akutya. Wano batulira migunju genda mu maaso. Okay, nange munayi ngazire kale munayi. Okay. So kale nkitegedde tewali tabu. Kati waliwo n'omulala era ddamu oyombe. Mbadde manyi babiri kati kati owokusatu abaatya kati kambuuze mama mukyala Rita esente zabadde wano weziteese. Owokusatu waliwo kategole y'abasajja nga atiisa. Atiisa? Takubuuza gwe ng'omukazi agambye njagala sente zange zabadde wano niyo zikutteko nzagala omukazi omukambwe. Nzayogera mu bukambwe. Ate nga nabagamba nti amazzi gakulinga omuliro gwe yogera kambwe wagambe sente zange ziri wano zinayise wano. Gwe mama w'omu nnyumba wano sente zange siziraba sagala muntu akwata ku sente zange n'atambula n'azisaba n'azitwala ye ziri luddawa ggwe nyonyola ziri. buli bw'osagala yogera sobesa abantu. Jjukira abeera akuli mu maaso. Akola atya awo? Akolamu ne waati ng'atya n'omukuba naye ngeno akaaba ne waati. Genderedde zikozesa. Daddy, I'm sorry. Gwe react ng'omusajja ddamu. Sente zange zirangala njagala sente zange ozikomye oziri luddawa ye. Daddy, I'm sorry. I used some of the money, but I didn't mean to.
I'm sorry, Daddy. Awo kigwa na waya waya. Ekizina kugwa na waya. Tewali walala. Whoa. Pretty contagious, but sorry for the loss of your mom, yeah? Okay. Get a mask. Kati. Kigwa na waya. After what kukata. Wano Uganda au kugamba bigwa na waya ate bigwa na settlement. Abakazi ani agenda okuma obufumbo so wokubiri abo ababa bayimaze kira abasajja tupakana nnyo omuntu ogenda kumbabula sente olwonamu n'obanja sente oyinza n'omwongera endala zikwera wadde nga bumanyi. So bano abaami mukozese bukodyo mwe mwiga okwekoza temuvumirira kwekoza. Abakazi kabayigire omanye bwano tulina abakazi bafa abasinga obungi tebamanyi kuwasaganya nkola senga bwe bali tuyamba tunyonyole wamma mubiyige mubikole. Abasajja bano nze mugambe waba musajjawo kozesa bwongo to control him. Waba yase bamanya nti waba akwagala aba atya okuhatinga nimbye omuntu waba atya okukuba tasobola kukuba gwolaba ng'atabuse gwe gonda mulage nti oli wansi we ogenda kulaba ajja kukola ekintu okusirisaawo gambe masiri ziri hani oza basirisaawo okukolera abakyala ebirungi ne gw'otabuse olinayo omulimu gwe gunaakusanyusa mu buliri oba boosiwo boosiwo wanaakusanyusa mu buliri wagenda nti omwezi gumu akugobe. So we all need each other. You need love. You're a woman. Balina okukisinganga buli lunaku, balina okwewetako everywhere. Kugamba omubiri gwe gulina osumulwa everyday kumpi. singa bannaye wakola abakyala nabo mbi bakola. So sente z'okola omusaala gwo gwe gugenda okuweweeta oba senga buli lunaku omukyala alina okubeera aba mufumba mu kisenge mubasaalizeeko si bya buli lunaku nze ekyo nakigana naye ate kyensigira ddala ogaana mwe abakyala bakola time table mussa amaka bulakuba asenga amebanka biki weekend gye batuwa maama ennaku endala ezitali weekend ani agenda omukuwerako kabamukubbeko bamutwale baba banasobola omuwa obudde buli bwaba bwagalira nemubakolera time table manya nti lwomaakinze nti ogenda muwa lwotamuwadde waliwo omulala amuwa. So olina obeera ever ready kasuse nawe gyekali onywedde ku waters wakusangira wonna mutandikirawo oba muli mu kisenge oba muli mu ffumbiro oba muli mu ddiiro bannaye awo naabangabula nga bagabula bugabuzi ebeera tayimu yammwe. So muyige okwekoza ebintu omuntu osobola n'omulaga nti owulire oyagala naye nga olinze ansa ye okitegeera kinkulaba senga ebintu obimanyi nkulaba ate kyekinfuula senga singa sibimanyi singa baba basasula sente mbasomese ku bridal shower aye nga byebasomesa bituufu babikola nga byebyo bridal shower eba kutegeka mukazi byalina okukola mu maka ge naye
kati anti mmwe abasinga mumanyi bukuba kumukwata ne mumugulira chips and chicken ne mumutimba ekintu bride to be ne muzina ne mugenda kati muba mumuyambye eki mumuleetere senga omuwala senga babamutwala mu mentorship omwana olina omuteeka mu waboneka balabala zaswaka balaba balagabula ziswaka byebyo ebibattidde amaka omwami n'omukyala beesiimye beefumbiddwe lwa feelings ti empulira omukyala ono omwagala she's good she is a wife material yes naye nga alina byatamanyi alina okuba essimu alo era mukyala wange namusanga ali vagini oluusi namusanga tali vagini ere bannaye byo mu kisenge ziro njagala omunyambeko responsibility yes omusajja ogikoze lwasoma tayagala kwenda naye abeewaabwe be bali responsible ente ze baalya n'ebirabo bye baalya baalya byaki mulina mikwano gyammwe abamu ebyo ebibabeera bridal shower mifumbo naye tosobola kubbirako nti omusajja oluusi bagituulako ne beenyola wee bati asirika akaffecce naazina waleni mu bride to be obulabo bubuno ekyo kyemuba mumuletere senga muwabule naye agenda ayingira amaka ngende ng'anywedde nokolera omuntu bride shower nga talinayo mazzi balina okubimanya bino nga nenkumbi tamanyi gikosa kati nno tukyali mu bya mu kisenge abakyala tebamanyi na kusiba mpombo okusiba luwombo lutya nyabo olw'emmere oli mutuufu tebamanyi tebabifumba nabifumba mulimu ebintu ennaku zino oba mulembe gwe gwa .com simanyi naye ng'ebyo ebintu mwabidibya omusajja wayagadde okulya ku luwombo akyama mu woteeri ebitobiyirize bujjejja okufumba kwo tujja kukola omusomo ku freedom city tulina kukukolera musomo abatambiire freedom city bakoleki kuyubuluza ndagala bajja funa videos gwe banaaba basindise bannaabwe abanaazibakwatira naye nga babeereyo kubanga okuyingira ogula kyakunywa tumanyi bwe bayubuluza lulagala tumanyi saanika mmere eŋŋanda mukozesa zi gas cooker yebiki byonywa this is the herb esumululaki emisuwa everything cleansing enseke stabilizing hormones ekola ebintu bingi naye nabagambe no herb omuntu okuba healthy tomala kufuna infection tomala nga kufuna blocked tubes tomala nga kufuna mono imbalance no osobola ginywangako ate nga at the same time immune booster oginywanga juisi nze nginywa nze onewe fe ba herbalist oba addicted ku bintu ebiri habo toyinza nakunywa mazzi meereere era wesiginywa nywa 7 days even at work some of you clients mujja nga nguze kalwenzoli naye nga nkataddemu eddagala lya slimming nga kali awo oba tonywa mazzi meerere kasita oba ngaoli herbalist anyway mpozi abalala naye nze nga nze oba addicted kwasobola kwemanyiza nnyo ate lino erya waters bwolinyina mu kaseera obeera oyima nnyo eryamazzi erya waters bwolinywa ennyo oba oyimayima osobola okuyimira ne mu ofiisi kale watowulira mirembe kugamba inolikula ntitereke wano wendifuna anywengako mukazi gwogenda okumanyira omugamba anywa eddagala lya woota bakazi be balina okwezuula bo ne bannenoonyeza oba omumazeemu n'amaanyi era ne waba akufukidde agamba amazzi twagaguze buguzi
omusajja takkirizibwa agenda kuligula n'oligulira mukyalawo n'oligamba wayi alaba tolinamu mazzi mpozi nga bateeseza naye nze kyandibadde ekirungi omukazi n'oligula n'olikweka asanga surprise ng'omufukidde nakubuuza bebi sikutegeera ennaku zino ng'oli kikamu ngamba hani nze nange engeri gy'obikolamu yentabula olina we wali tokoona luli naye kati ennaku zino okoona weyongera kumbe oli kannamazzi wenywera kibakyama kya musikazi kyama mu bikubire waleera ne kalebe okajjako gwe n'omulaga bulazi wabula omayise nga nakugamba omukazi atafuka mazzi talinawo kalimu olina okuddugaza obuliri bagitufuna okusemini that is a sweet woman ate kugedde ebintu banaisenga otuyambye yes kati kasite naako kasite ogambe kasite n'omukazi wakanywa ennyo manya ak'amazzi ako wakanywa ennyo kasobola omutabula omulimu n'asigala ng'ayoya katabula gwe omusajja omukazi akakuteerayo nekirala nga weekoza manya nti oli sexe skin eri ku point tukola ku skins you don't have to rely on makeup to get the glowing skin era relayinga ku bintu byange nyina oils ez'enjawulo eza skin ozamulabirako eno nekirala pink lips therapy emanyi giba gya pink eba nga giri kissable pink lips erina chemicals no newakola woti n'emimwa gisigala giri pink no ezo zirinakyo banna sokolindeko soko gireete tulabe alwayagala gikiisingira mu kamera ajagala kulaba oloweza ekutebuli lipstick banna no naye laba babimanyi my clients no nange bandaba ojja kudduuka erondaba era ate ekirungi wookagula okeesigiraawo kakolerawo abakazi banaalema bwetereeza mutuufu ebintu byonna olabika obirina kabaka mutwalo kati beron point ebyo bikolerawa mu kisenge musooke mwemoole ate ekisenge we mubanga mulina ekitanda kinene olina musooka n'ofuuka stripper abasajja muziniremu ekimansi lwomubeera mwembi mwekka bimukole abazagananya nabamukole ekimansulo kati anti yes sigala mu kabikiniko usige omulugunyeko ogaleetwagamu omukazi atabuse omukazi alaluse kamupira abeewaabwe essimu naddala abasajja abakopi ab'omukyalo woleeta obukodde obupya woleeta obukodde obupya yayenze atabuse agudde eddalu kankubire ab'omukyalo gwe oba baleeta obikola bawo wakomawo bimukole ebbeere bwe libanga lya sokisi tolijjaayo erya sokisi tolijjaayo abasokisi bannaani nedda sokisi si kibi sokisi kitiibwa kyakuzaala olwo ng'otaddeko music sokoteeko music kati yegwe musajja nze mukazi naye bino mbadde sibikola kati yalondaga reaction sokoteeko music I don't have music there ntegeko music ate no music eyalagibwa so si music ajja abantu mugundu music kikaki
tukwako omukazi tutwale nti tubadde mu lusirika ye bannange njagala twogere ku lusirika sande ejja how to overcome olusirika how to break it the way you have to break it nekirala bambi if you break it stop it. But today is about seducing you man. Omwami buli lunaku mutwale ng'eyakakwana. Kati nkube music munaye tulage anti kati yagala kuwa. Bamala bagamba kana akaama. Gwe ngwagala bwe banyumire. Mwetwale ng'abakeera babakekwana. Omwami wo buli lunaku mwegwanyize. Seduce him every day. Abantu bawulire senga. When class. Yes. Ukube music. Banna. Senga banayogenda kututta. Onoze, so bakyala mwemba mbikola. Abakyala? Yes, bajaiga okwemoola nnyabula. Muteemoole, baba bamwe bagenda beemoolerako olaba obeera ne house girl ewaka ng'asiimula ali wati. Daddy ali wali ku dining naye nga house girl asiimula ati. House girl? Yes. Daddy ali wali ku dining house girl akutamye asiimula. Bannange. Yemugamba toyige bwekoza gasiya bulolo mubiyige tugende mu maaso. Wagala kuyiba kutya? Nyange sineki. Buno obw'Oluganda? Kasakabanga kalungi gwe nga okakuba nawe gwe nawe omusajja beera creative. You have to create a romantic moment. Ennyimba z'Oluganda zenina ezasiro kangeze Kuba za luzungu. eziromantic ezo slows oyagaza kikaaki Kale tokuba slow. Eno tobiyita reality tuli mu gundi mu kusomesa. Kale kuba girl why so different? Because you have to be different. But it is so different. tugende ku Oluganda oba kuba Oluganda Tolina music yaliko. luno lwagadde kati kankunoonyeza olulala ankunoonyeza olulala No, abantu kabalonde oluyimba. Noonya. Ez'Oluganda teziri romantic wadde. oba nze sina nnyimba zoyogeraku ezizo zironde nnyimba ki Bale mugambye Pato Ranking. Tomulina? olwani Pato Ranking. olwani Pato Ranking. mulina naye tugenda mu ndongo kati yennyini eri It is okay. You're making her crazy. obwedda simanyi mbw ezo zoyagala oba oyagala ezo kankufumite sole kakuwa Wawa agambye nti love music is the best. kati kankuteereko zino zoyagala nnyabo ndowooze zijja kukola Kayimba, you're right. lindako lindako onoonya misiki wono weetegeese tugendere okwo olyoke oba tukyuse era Kyusa. bannaye mukyala gwe nawandire Ewamu agambye nti akayimba bakayita All Night by Medi.
Bunyimba banoonya awo tebanze sirina sibikena kitegeeza. Waliwo agambye slowly. Kuba slowly. Mugendere ku olwo nno. Mugendere ku ezo. Tugenderawo bannaaye. Tugenderawo. Waliwo agambye mbu nansikombo. Mulimu ennyimba ezigenda okubattira omukwano. Tugendera ku olwo. Nga slowly lwandinyumye kubanga saagala bakyala bange bakozese mululu, abakyala tebaba na mululu, twagala ebintu ebiri slow. No, si Pato Ranking, but it's slowly by Medi. Medi, M-E-D-D-Y. Tulina YouTube. Asibirira wano. Tugende aha. Sega tugendere ku olula buva kugamba tusoma tunoonye neriza. Sawa zino zakulaga. Njagala otulage kawo. They have create a romantic moment. If you're creating a romantic moment, first think about the music, the lights. Those kind of sorrow. Katirinda. Oyagala siro mwana bw'oyimiridde bwibirizi. Ndiyasira kubanga ffe abakyala so yateeka mu mudu ate yukira omukyala yakuleetinga romantic moment. Oli agaye mu play weewoya. Oluyimba oluliwa kubanga tunoonya buli luyimba lw'oyagala tutegeko oluliwa olulala. Don't you have a nice slow song? A nice slow song. But this slowly is a very good song. I know it. Olwani? Bamwita Medi, M-E-D-D-Y. Anoonye ku YouTube. Baba ku YouTube, eh? Medi who? Tekamu Medi just and the song is called Slowly. Medi? Abakyala babano slowly nalabika abateeka mu mood nno mumupuleyinge mu kisenge oyite bbaawo otandika omwemwolerako paka ebigwera action. Omuyimbi bamuyita Medi who? Ye Medi only. M-E-D-D-Y. Medi slowly. Getamu. Ebutege office. Wekinyigeemu yo YouTube ebireeta. Vero. Yes! Nanti mwagambye mugenda kufuuka bannamyekozo oba mwagala oba temwagala. Kati tuyingidde mu kisenge oba kitwale nti weebase ku buliri nenyinjirawo nga nze mukyala wo maka. Ati nkulaba. Okay. Bulijjo sibikola kati era nyingiddewo nsoose nenkusibira ebbeere nenkusibira bino okitegeera. Njagala naawe ogenda tukolera reaction yo. Nkole ki? Ogenda tukolera reaction yo. Okay. Kati mukyala wa maka nyingiddewo akayimba keeru kagenda maaso kakube. Okay. Kitwale nti nyambadde bikini.
lwaki nga naawe oli mukulaba bulabi toreactinga kati kati akayimba kagenda mu maaso kati sooka tuziniremu nawe byoreactingawo omusajja naki awandi awumbaze ndeeri ndya mulondo oliko okuganja gobwokola mwemole mwekoze muve mu byokwegiriisa maama olwo wafuubirwa n'ozalamu n'akwanjula nti buli olwo okimaze buli lunaku lufuule lupya banga mwegwanyiza abasajja tulina kusaba naye senga kyemmanyi nange kyentegedde omanyi omuziki abakubeera kagoye kali bannaye obadde banguluwalisi w'omutuukirako omusajja ng'ali ati byandirumbye eri bimukole bye baagala kyusa n'enjogera muyita amannya amalungi hani bebi saba ku linnya lye switi amaka agamu ebigambo ng'ebyo obiwulira mu matuugo mu maka g'abantu abamu wano kiba kyekango omukazi akeera kyampita switi era aba ayagala ssente tebikyaliyo mu maka gammwe kyokka ow'ebbali mubyeyita naye ow'ewaka ku lwaki nyombo ku luyombo ate omumwa oguli switi gwe guvamu ebiri switi so muno tomuyitako honey tomuyitako sweetheart tomuyitako darling olwakomyewo leetungambe darling kulikayo bana ezo neeraliikiza sweetheart ki ekiba kikulwisaayo oba olina buno obuwalabwala obukwegwanyiza bebi gyebuliza obuba gye buli buŋŋambe aha nziramu ng'omusajja bali mwamba tinakudda kuki onyogerako tekunegwaniza kugamba obugambi gwosinga bannaaye bannaaye mama solomi gwo wakabiri wekinkolera taddamu mukwano tuuka leeti kubanga bineeraliikiriza munnaye sijja kuddamu nsonyiwa okay hani kati no jangu ng'omwetandikako ng'okugwamu ng'okuteeka mu kamwa naye kati okomyewo leeti ddamu bamalaayabo ddamu bamalaayabo nsagala kummanyira wano wandesawo omusajja wange gundi nenjagala gwe kumbe ndi kumalaaya nsajja ovaawo essaawa zino yes mpulira oddamu ki anti badde nnoonya ssente sente ozinoonya ssaawa meka wavuddde wano ku makya oŋŋamba otya nti onoonya ssente ng'okomawo ssaawa 8 gwa kiro ng'omubbi anti awo sente mba nzirerese olwo awo nsooka kukangamu akasente olyoka omanya lwewansaba mbirina omukazi ngamba ki omukazi ngamba ki newawe mukanga ne seeti wabula the phone is warning ndoza tujja tutandikirawo ku Sunday mu maisha tugenda okuyiga okwaniriza muno n'okumwebaza ne how to handle olusirika naye nga saagala mukole lusirika ebyo bimukubita amaka gammwe oyabeera sitaani so muno mukola obukodyo wemole wemansule mweraba